ekifaananyi ekyo nakyo ssebo kijjukizo ate kyamakulu nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire. Ku lwa ttiimu yange n'obudde nti pulezidenti alina budde bwa kubeera wano era kubadde kunyigiriza mpetawo ni Kiraka ayogere ayite abaneyanziza neyanzeeke. Sooka okulamusa abakadde baffe abali mu nteekateeka eya entambula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya cooperatives ezifunyeemu ssente kuba kyemmanyi nti ekitono ennyo muteekwa kuba nga mwezi abantu 100 musobola okugenda kusooka wano olw'ensonga nti bakadde baffe bano tubawa ekitiibwa kuba emirimu gye bakola mirimu si gyabwe. Obudde bukuliridde ejjokolera, nange nja kusaba neme kusingako wano ku bigambo byange then gye oyogereko eri abantu baffe bano abatusaabaza obulungi. Mukadde wange tukwaniriza ssebo. Tweyanziza omukisa ate gw'otuwadde tubeererawo. Manyi Bwana Senderi kati olusozi lw'olina wakwata budde ebigambo byo tebibadde byakunyumirwa bunyumirwa, naye obadde okona ng'amala okukola ate mmotoka n'agifuula omuzigo. Kati ebyo bye twaga nti tulina yatandikira waabwe. Omuntu yabeeranga n'ente 1000 ebiseera ebyo ettaka abalaalo baalundanga nga bagoberera muddo gye gukola ki gye guli. Naye ng'omuntu alina ente ng'omulaalo bw'afiirwa omuntu oba mwana oba family related ku ye n'obumenyi bw'amateeka twakizuula nti obufaananyi mu ofiisi yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyamani wa bodaboda obuzeeko otya wakiri jangu. Taxi operators okwegatta Gemaanyi Savings and Credit Cooperative Society Limited. Ennaku z'omwezi leero nga 5 mwezi ogw'omunaana 2025. Balina taxi mwenna abali mu mukono n'abayitamu obuyisa abagenda ejjinja n'ewalala, mbasaba mutandike okutereka mu cooperative eno era ku lw'ekibiina kya out of nja giteekamu akakadde ka ssente inshaallah. Mutandikire okwo ku Monday manyi ogenda kujja Kampala inshaallah obeere ng'ozifuna. So nja kusembayo nga mbagamba nti tulina enteekateeka busibuka ku bantu bakyusa luutu. Akolera ku luutu y'e Masaka najja akolere ku Jjinja kwatamanyi. Owa Jjinja Road n'ayagala agende ku Masaka. So kati tulina okunyweza buli muntu avugire ku luutu ye kuba aba agimanyi. Era bwe twakigezesa ku Masaka omwaka oguwedde tetwafunayo kabenje nakatya n'akamu, kubanga akabenje akasembayo kwe twazuukukira akafiiramu abantu 9 ku luguudo lw'e Masaka twakwatagana ne poliisi ne tukizuula nti dereeva yali wa town service teyali wa ku Masaka. So kati twateekawo enkola abantu bangi beebuuza ŋŋaana otyo okgenda gye njagala nga nnyina emisolo egy'eggwanga. Nedda. Bw'obanga watandikira ku stage oli wa Mukono Kampala, kolera ku Mukono Kampala. Tewali kikutwala Masaka, tewali kikutwala Hoima. Buli muntu kolera ku luutu y'okwokola ki. Mukimanya abantu ababisize mu mmoroka zaffe ey'oku Jjinja Road agitwala n'agibisiza ku Ntebe Road, ey'oku Ntebe Road n'agitwala ku Hoima Road. Kati ebyo bintu bye tuziyiza. So twakikoze ku luguudo lw'e Masaka, twagala nammwe mukwatagane ng'oluguudo bwe luli okuva e Kampala stage zonna paka Mbale. Mukole register y'abadereva ab'ekkubo eryo ng'abaako bokka be bakolerako. Ekyo kijja tuyamba okuuma omulimu gwaffe. Nnaku lwa leero tubadde Mukono ne baganda baffe aba taxi nga balonkinga ekibiina kyabwe eky'obwegassi
ekyobwegasi kye baguddewo olwaleero mwe bagenda okuyita okwekulaakulanya era njagala okubasanyukirako naddala muganda waffe Emmanuel Senderi nga ssentebe waakyo olwa vision eyo gye bafunye okulaba nga basaana okutereka mu kutereka okwo ng'ate mwe balina okukulaakulanira era nkubiriza abatakisi bonna emukono okubeera nga basobola okusevinga akatono ako koolabanga akatono bw'ofuna 1000 n'oterekako 5 n'oterekako 3 ate oluvannyuma lw'ennaku eziwera ssente ezo jja zifuna ng'ate zikugasa. Mu lukuŋŋaana olwo mbuuliriddemu baganda baffe naddala ku luguudo lwa Jinja Road. Luguudo olwo tululaba ennaku zino nga luliko obubenje obuyitirivu ennyo. So obubenje obwo tujjukirako emabegako awo nti bwali businga ku luguudo lw'e Masaka naye ne tuvaayo n'enteekateeka nga tukwatagana n'ekitongole kya traffic ne director wa traffic ekyokunyweza luutu eya buli driver kwakolera okubeera nga tebakyusakyusa kubanga waliwo akabenje akagwawo mu sizoni ya 2022 ku luguudo lw'e Masaka kafiiramu abantu abasoba 9. So akabenje ako kaatuzuukusa ne tusaba records za police twagenda okizuula nga obubenje obusinga ku nguudo ezo abadereva ababukola tebabeera baako. Ojja kusanga dereva ku Masaka ng'avugiddeko emyaka egisoba mu 10 oba emyaka 2 naye nga tatomeranga na nkoko. Kati ng'ono yagenzeeyo obugenzi atali waako tamanyi baana we basalira, tamanyi nsolo we zisalira, tamanyi makoona gali mu kkubo. Ekirala abamu emmoroka baba bebbiridde nga nannyiniyo yagimuwa ku luutu ndala kati ne yebbirira agende ku luutu empanvu. Olugendo lwe bavugira essaawa 6 ayagala duvugira essaawa 4 kubanga asuubira mukama we munoonya gye yamuteeka nga tamulabayo. Kati beesanga nga bavuga speed empitirivu ne bamaliriza nga basse bannayuganda. So twakalagalana ne traffic police ne tuligestalinga ba drivers abava e Kampala okugenda mu Western Region. Omuyunga gye twayita Greater Masaka, mulimu ne Zimbalala, mulimu ne Zaani, zonna ffe twagiyita Greater Masaka. Then ne stage eziva eri nazo ne tuligestalinga ba drivers abavaayo okujja eno n'emmoroka zaabwe. Ne tuddira emmoroka ezo zirina ekikuubo ekiri mu mateeka ekikuubo ekya bbulu akakuubo akeetooloole mu mmoroka. Ne twongeramu ekikuubo ekirala ekyawula nti kati kino ekikuubo kala bweti kijawula ku mmoroka ez'enguudo endala. Kati ku luguudo lw'e Masaka kwe twakitandikira twateekamu akakuubo aka yero. Akakuubo ako nga ke kaawula emmoroka ezitali zaako n'emmotoka zennyini ezo okusinziira ku stage zaazo ne tuziteekako ennamba nti emmoroka eva e Kampala ng'egenda Masaka ne tugiteekako nnamba 1, ekoma Empigi ne tugiteekako nti nnamba 2, eyeekayabwe bwe tutyo. Kati n'omusaabaze ne kimuyamba nti oli omusaabaze abadde alinnye emmoroka nga n'ey'Empigi esonga maama ogenda nemuteekamu nga yeekoma Mpigi naye nga gwetwala w'e Masaka. Kati bwetuuka ku bikondo omusaabaze oyo n'emutunda oba n'emuguza emmoroka endala evuga ekkubo. Omusaabaze n'atataganyizibwa bamaliriza emigugu gyabwe oluusi bagirese mu mmoroka nga naye gye yalinnye okusooka ate si gyalimu. Kati omusaabaze asobola okumanya nti mmoroka eno erimu nnamba 1 entuuse e Masaka, erimu nnamba 2 eyeekoma Kayabwe, erimu nnamba 3 egenda Mpigi, erimu nnamba 4 bwe batyo. Kati abasaabaze eky'omukisa omulungi ku luguudo lw'e Masaka baabitegeera. Ekirala kirimu okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Bano ababbira mu mmoroka za takisi abantu abo abakyamu, dereeva bw'agipangisa omuntu omubi agenda okubbira ku luguudo lw'Entebbe ate emmoroka gy'abisizaako ebeera ya ku luguudo lwa Jinja Road oba lwa Hoima Road kubanga akimanyi bw'anaatwalayo gye bamanyi bajja kwanguwa ogirondoola. Kati atwalayo emmoroka ey'ekukkuba eddala. Kati ekyo nakyo kituyamba nti emmoroka etaliimu kakuubo ka yero tesobola genda ku luguudo lw'e Masaka. Enteekateeka eyo bwe twagikola ekyamazima 2024 police report ey'obubenje bwe yabadde efuluma luguudo lw'e Masaka lwerimu ku nguudo ezitabaddeko obubenje bwafiiriddemu abantu. Kati nga twagala tukijjeeyo tukireete ne ku nguudo endala nga Jinja Road, Gulu Highway, Hoima Road ne Town Service yennyini. Naye wakati awo ab'oku Masaka Road baade bafunamu obulagajjavu ate ne batatubuulira. Kati twagenza okwezuula mu mwaka guno emyezi egitambuddemu ng'obubenje bubadde butandise okugwa ku Masaka, okuddayo ku Masaka. So twagenza okunoonyereza nga abaali bavunaanyizibwa okuziyiza emmoroka ezo obutagenda mu luutu eyo baade baabivaako nga baasumagira. So kye kyatutte Masaka okulaba nga tuddamu okubalagira
badde ku kkubo okulaba nga baziyiza emmoloka ezitali zaako kubanga sitwagala kulaba ate bulamu bw'Abannayuganda nga butokomera mu kintu ekitono. Mu kaweefube omu gwe tulina ennaku zino kwe kulaba nga empisa zikomawo mu bantu baffe naddala baddereeva ne bakondakita nti bakondakita abo ne baddereeva bwe bataba na mpisa kireetera omulimu gwaffe okubeera nga abasaabaze oluusi bagwetamu nti kondakita ajjatta omusaabaze maama ogenda n'amuyita dokita n'amuyita musawo n'amuyita ebintu ebihonalebo n'ebirala bw'aba avaamu oluusi n'agaana n'omutuusa w'alaga n'amulangira ebigambo ebitasaana si yajjajjaawo n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. So discipline kikulu nnyo mu taxi. Twagala okulaba ng'aba taxi customer care ebeera y'amaanyi. Omusaabaze ono ye mukamaawo. Omusaabaze ofu olwaleero ekifuula omulimu gwa taxi okubeerawo abeera musaabaze. Singa abasaabaze bakeera enkya ku stage y'emukono we balinnyira ne bagamba tetugenda kuddamu kulinnyira waawo mmotoka, eyo stage esaanawo. Tulabyeko ku stage mu taxi omwo mu parking kadde waliwo stage yali eva Kampala ng'egenda Kibuye. Stage eyo yasaanawo. Tugenda okuva mu lockdown ng'abantu batandise bayiza okutambula. Abantu lockdown bw'avaawo abantu nga bamanyidde ng'omuntu asobola okutambuza ebigere okuva e Kampala okutuuka e Kibuye. Kati iyo stage yasaanawo ne baddereeva bakyaliwo. Stage yasigalawo ng'erinnya naye olw'okuba abasaabaze baavaawo kati kitegeeza nti abo baddereeva baali balina ate kusengukira ku mastage malala. Kati bwe tutamanye nti customer care yeetaagisa nnyo mulimu gwa taxi tujja kwesanga abasaabaze bangi batudduseeko balinnya bodaboda. Kati bw'otunuulira ng'eno emukono kumpi 40% y'abasaabaze be twaleetanga balinnya train, balinnya gaali y'omukka. Naye nga ki nti omusaabaze asobola okwerekereza ebirala byonna n'alinnya emmoloka ya taxi olw'ensonga nti emwanguyiza naye olw'enneeyisa gye tuyisaamu abasaabaze batuddukako. So nga akagambo katono nnyo omuntu n'omwebaza, omuntu akuwadde 2,000 kikujjako okigwe kondakita okumwebaza nti maama weebale kutuwa kasenteko, weebale kutambulako naffe, ovaako ki kubanga akuwadde ssente ate gw'ogenda kulabirira famire yo. So tulina okomyawo discipline nti kyekiyasinze oleeta accident nti omuntu amanyire ovuga town service bw'omuteeka ku longo luuto automatic alina kuzza alina kufuna accident kuba owa town service aba town service n'owa longo luuto aba longo luuto. So nange nkyaniriza nga akulembera taxi Mr. Sekindi bw'akyogeddeko nkyaniriza wano mu mukono ndabike ntusobola okwawula nti eno town service eno longo luuto tusobola okukendeeza ku bubenje ku kkubo. Ekintu ekyo kirungi nnyo kitaasa mu ngeri y'obubenje okubanga okolera ku luguudo lw'omanyi era tuli wamu ne chairman waffe Sekindi okulaba nga tuddukanya ennuŋŋamye gyatuluŋŋamizza era ngeri gye tugenda oteekateeka tulabe nga tuteekateeka ebigenda okukolebwa nga tutaddewo luutu yaffe ekwata Eastern Route. Olw'ensonga etakisi ziva eri ku Masaka nezikwata Jinja Road nezitusumbuwa nezikuba abasaabaze baffe ogenda okubeera mu gaapu n'ogwa mu gaapu nga mulimu takisi nga 10 naye ng'ezimu si za ku luguudo olwo. Kati nga chairman wagambye mukulu Sekindi nti bagenda kukola endongoosereza ku nsonga eyo, kirungi nnyo era kijja kuba nga kikolera ffe aba takisi okulaba nga takisi ekutte ku Jinja Road ya ku Jinja Road erinamu ekikuubo kimu ng'empya werejjako evunaanyizibwa era bagikwata. Ekyo kirungi nnyo. N'ekirala kireeta okubba abasaabaze. Oli navugako abasaabaze okuvanga mukono n'embalala n'amubbako akasawo n'aweteraawo kuba olwo oluguudo si kwakolera. Oli n'asigala ng'agoba paka lugazi. Nonno kigasa nnyo kubanga leero bw'otunuulira abantu basaabaze baakukaayanira bukaayanizi naye ng'oluusi ne betukayana nabo abo batutwalako balina masiteegi awalala n'enguudo endala mwe bakolera. Naye kati we batuuka kuno emmotoka ezisimbula muno oba ezitandikira muno zituuka okuvuganya, oyinza n'okuvuga okutuuka mu Namanve nga tonnafuna basaabaze be weetaaga kubanga omujjuzo n'enkola ey'okukaayana ebadde egenda mu maaso. Naye bwe tukitongoza kino kijja kubanga kiyambye omukozi oba driver ow'omu mukono mu nnyini okumanya nti ddala wonna we nzijira
omulimu gwange guba weeguli era mba nina wentandikira. Erinnya mpitibwa Bukenya Pade. Omulimu guno gumazemu emyaka 18. Omutwe era twagenda e Kampala twali mukulu Sekindi akulira takisi mu Uganda yonna. Twafuna amagezi okukoppa ku b'e Masaka bwe bakikola. Twagenza okukirabanga obubenje bubadde bungi nnyo oluguudo lwaffe luno lwa Mukono Mbale Busiya Tororo. Abantu bakola obubenje naye ng'omuntu akola akabenje ava ku bypass najja akwata emmotoka n'agivuga n'agitwala ewala. Naye nga ebizibu by'ekkubo eryo tamanyi wali kinnya, tamanyi kkoona litya, ye n'avuganga bw'asanze olw'obutamanya kkubo eryo. Naye bwe tunaaba tubagobye ku kkubo lyaffe tujja sobola okuba nga obubenje obwo bukoze eki era kuva twakikola obubenje bukendedde. So mukama wange nabyobwegassi bino bwesigwa sente z'abantu muzitwale ng'ekikemo gye muli. Sente z'abantu bwana musi nkwegayiridde ne bw'oba oyina emitwalo 10 mu nsawo naye eky'omukisa omulungi bwana Ntega agambye tokwata ku sente z'abantu, tokwatako sente etaliiyo giwa ekitiibwa. Bw'ona akuuma sente ezo luli sente tubadde tukola ebibiina by'obwegassi ne tubigatta mu welfare. Abantu bangi bakuŋŋaanyiza sente z'abannaabwe mu ku masiteegi ne bamaliriza nga bazigassa mu bya welfare n'osanga oli ng'azikozeemu n'embaga. Okiwulira? Ennaku zino omuntu yenna azanyira ku sente ya ddereeva tuvaayo naffe tumala kakasa nti asibiddwa ate n'atunda ku bibye okukomyawo sente z'abaddereeva. So nkwegayiridde bwana Musisi, bwana Senderi, okoze bulungi naye kino ate tekisuula obulungi bwo. Sente z'abantu muziwe ekitiibwa, tubeegayiridde nnyo. Mwongere okuba okwogera n'abantu, bongere okutereka. Mu takisi tusobola bulungi okukola sente kubanga tuzirina. Tewali nsonga lwaki sente ozikola n'ozizaalamu buzaazi baana ate nga n'okubalabirira toyagala bakola ki? Toyagala balabirira. Tereka sente ne banno obalage kapoloti nti kaakali munyambeko kyamaani nyamba akakapoloti kaako bakagulire. Bwe tunaatandika tutujja kusanga abantu nga bavudde emizigo ng'emmoloka ze tuvuga zaffe. Alhamdulillah ennaku zino majority emmoloka tuvuga zaffe. Kati tusobolera ddala ebya fitina naki buli omu abeera nayo twongere zisabiranga busabizi fitina. Naye ng'ekyansinga okuwaririza ndabike nti ngatta bannamukono municipality abakozi b'omu takisi twalina enkaayana nnyingi ng'enkulaakulana yaffe eri wansi. Bwe namaliriza municipality nendaba nga obwetaavu bwa disitulikiti bwe buli kwe kuggulawo saka eno cooperative eno tusobole otambulira awamu. Naye ng'ekintu ekikulu kye tusinga otunuulira ennyo olabika nti tusobola otambulira awamu, abantu baffe basobole okulaakulana, tusobola otambulira awamu, abantu basobole okulaakulana n'ensonga endala tusobole okugenda mu maaso. So nagguddewo osobola okulaakulira bannamukono abakozi ba takisi, naye kikkirizibwa n'oyo atali wa takisi ojja okwegatta mu sako yaffe ne cooperative yaffe. Funa nti tufuna sente naye enkulaakulanya yazo eri wansi nnyo. Ensonga lwaki njagala mbagatire mu cooperative eno nsobole okusomeseza basobole okulaakulanya sente zaabwe basobole okugenda mu maaso. Obulimu guno ogwa takisi guzze gututwalaganya. Nze mu kujja muno takisi nali nsuubira nti nja kumalamu obudde butono nnyo nfunemu kapito ŋŋende, naye neesanze nga nkaddiyiddemu. Okusoomozebwa kwe tubadde nakwo nga tetumanyi bwe tusobola kuwummuliza bulamu bwaffe nga omuntu ali mu gavumenti wasobola okufuna pensoni. Kati nga mu takisi bw'oggwamu amaanyi n'odda wabbali biba biwedde. Okutetenkanya kubazze tukubeera nako obudde n'obudde, naye nga waliwo bannaffe bannakigwanyizi abagakifunamu ne batwala omukisa guno era bo ne beekozesa ng'ebyabwe. Okugeza nga twaweebwa ebyemyoga naye tebyatugasa abasinga obungi, batono nnyo abaabyefunza ne babitwala. Kati kino we kituuse olwaleero okulaba nga tutongozza
cooperative kituwadde omukisa munene n'okumanya nti ddala tubotodde okugenda mu maaso n'okuteekateeka obulamu bwaffe nga tuvuddemu amaanyi gatuweddemu ag'okusobola okuweereza nga badriver era nga tukyesunga nnyo okuba nti tukitambuza kibe nga buli driver wakiri abe nga asobola okukiganyulwamu. Erinnya nze Lwemba Peter, chairman wa Mukono Central Division. Nze ntwala taxi mu division eno y'e Mukono era nga ekibiina kye tutongoza kigenda tuyambako enkulaakulana okulaba nga tukulaakulanya bannaffe nga twegattidde wamu. Ensonga eyo tubadde tujja ebbanga nga tuteekateeka tukoze tutya okulaba nga tukulaakulanya bannaffe, naye kati obwegassi ge maanyi agabeera obumu okulaba nga tukwatagana okulaba nga tutambuza buli kintu, era omuntu omu tayinza kukola nga abakola abangi nga bali bumu. Okusomoza okusinga okubeerawo bwe bituuka mu kasente, enyingiza abamu balabanga fe abagenda okufunamu ne beerabira nti nno obwegassi ge maanyi. Bwe tubagamba tukuŋŋaane tusobole okukola kino nga balala basaayo gwa naggamba, omulala najja n'akoma mu kkubo. Naye ku mulundi guno abantu be tukuŋŋaanyizza nga baduleva nga abasuubuzi bonna batwegasseeko olw'embeera gye tutaddewo okulagulanya baduleva baffe. Manya nze Muwonge Julius naye ng'erisinga okukola mu takisi lya Muwonge Jonathan nga ndi mukulembeze Mukono Mbale stage Santa Maria era nze chairman waawo. Olukiiko luno olukivuka municipality ndi mukulu wa byampisa n'obuyonjo ate nga mu kibiina kino ekya comparative nze kalabalaba w'ebyenfuna esebo. Comparative eno bwe twatuula twateesa twabanga kyekisobola okutuyamba kuba twatwala okukulembeze wa Mukono municipality. Netwaba ne bakulembeze bannaffe twali obumu tuteekateeka okuteekawo enkola eno ya comparative. Tulabye ng'ejja kutuyamba nnyo okusinziira bye twetaaga okukola mu maaso. Tubaddengawo luli nga tetulina bwegassi bwonna mu Mukono era tukolanga ku comparative y'abatakisi batuziwulire mu bamwanyi mu babyuma bya kasooli naye naffe weewaawo Mukama atusobosezza okugikola. Kyo kyebaza Mukama kuba tusobodde okugitongoza olwaleero. Weegenda okutuyamba we wano. Titubadde ne baduleva ebiseera ebisinga obungi nga mu kwewola newaba agenda kufuna pamiti nga pamiti eweddeko renew agenda mu bandaga muntu. Naye kati olwaleero tulina obusobozi obujja okusobola okuyamba driver ng'asobola okugenda n'afuna n'anyuwalinga pamiti ye atagenze mu bandaga muntu, fe tujja sobola okumukwataganya okuba ng'asobola okusasula ssente ezo nga bw'anaaba asobodde mu mpolampola ne cooperative bw'egenda mu maaso.